Kyagulanyi olugendo olumwolekeza disitulikiti y'e Kyegegwa ne Kyenjojo alutandise talina bbugumu okuva mu bawagizi be oluvannyuma lwa poliisi ebadde ejja ebagoba okuviira ddala we yasuzze mu kibuga Fort Portal. Wabula oyinza okugamba nti atambudde yeeyagala okukirako bweguzze guba kuba obwedda buli waayita ng'awuubira ku bawagizi be ababadde emabbali g'ekkubo. Kyagulanyi atuuse mu Kyenjojo nga baamulindiridde dda wabula bano abawuubiddeko n'abategeeza nti waakubaddira ng'amaliriza okuva mu bannaabwe ab'okumuliraana e Kyegegwa. Kyagulanyi olutuuse mu tawuni kanso y'e Kakabala abawagizi be ne badda mu kkubo era asazeewo abaweeyo akadakiika ayogereko gye bali. Mumbonere kimwe banange munonde kati tugenda spiidi ulya tugenda spiidi tugenda Kyegegwa Malomba Tabira ate tukomewo Bakubire Kajambo ate tugenda Kyenjojo. People power! Ng'anaatera okutuuka mu ttawuni y'e Kyegegwa asanze poliisi yakiisedde ebimotoka byayo mu kkubo era tebamukkiriza kutuukayo nga bw'azze ku mabbali asanzeewo abantu n'asalawo ayogereko gye bali nga bw'adduulira ab'ebyokwerinda. Tukaddemu ekkubo temwagala ntuke mu ttawuni naye temumanyi ttawuni be bantu kati ttawuni eri wano. Essaawa zino n'abasirikale ba poliisi abuulidde abawagizi be ku ssente eziteekebwa mu basirikale abamugoberera ezandibadde zikozesebwa okutuusa obuweereza eri abantu era n'abategeeza nti ye ng'afuuse pulezidenti ensimbi ezisaasaanyizibwa mu kugula ttiyagaasi yazifunira dda we zigenda okuteekebwa. Abasirikale abantambulirako abasirikale nga 1,000 bano bagoberera omuntu omu bajja motoka z'amagye bajja n'emmundu ezikuba ennyonyi kyokka babaano n'akasajja akatono nga abasirikale abo bandibadde basawo mulaba abasirikale bonna be baleeta okungoberera naye ezo ssente buli lunaku gavumenti ekozesa biliyoni 2 kulemesa Bobi Wine kola kampeyini. Naye saawa zino abasomesa baffe tebabasasula. Abategeezezza nti mu Uganda empya gye batembeeta buli munnansi wa kuganyulwa. Njagala mumanye nti kati luno lutalo lw'abantu abatono naffe abantu abangi. Abantu tebabeera yadde emitwalo 3 naye bagamba abaprotectinga gaini ze batubyeko. Abantu b'e Kyegegwa mulina gaini ze muprotectinga, mulina ki ze muprotectinga. Tulina okukyusa Uganda yaffe twemba tubeere nga twekanakana. Oluvannyuma Kyagulanyi azzeeyo mu disitulikiti y'e Kyenjojo nga bwe yabasuubizza era asanze bakyamulindiridde n'essanyu lingi. Basazeewo batambule naye okumutuusa we yabadde ateeseteese olukung'aana lwe. Luno alukubye ku ssomero Likatoosa Primary School. Kyagulanyi essanyu libadde limweyoleka era asoose na kudigidamu nabo. Ono era nga tannayogera asoose kusaagamu gye bali ng'abayigiriza ennimi ez'enjawulo. Olugwala mu lumanyire bwe ŋŋamba olikiya namugamba oliyo olikiya olwo olugwala lutegeeza otidde sitidde otidde sitidde otidde. Olugendo yalutambudde ne kabiite we Babiitungo era ng'abadde amuyambako okusaba akalulu. Kata nsaba onzikiriza abantu bano mbakulekere n'obudde bugenze naye kyokkola manyi bakimanyi wama temumanyi nti mugenda kulonda umbrella. Olaba umbrella kyakola ki? Kyagulanyi mu kwogera kwe asiimye abantu ba wano obutamutiiririra ne bayimirira wamu naye. Manyi my life is in danger.
manyi nti baagala kunyiga anytime, naye njagala kumakinga sure to planting the seed of freedom everywhere. The seed of freedom everywhere. Ekyokulinnyirira eddembe lye gyazzaayitira kibadde kikyamuli mu bwongo era kwatandikidde. Yesterday nabadde nyina campaigninga Fort Poto, sa campaigninze bazze ne batukuba emigo ne batukubisa obuuma obukuba amasanyalaze ne basiba abakyali bange same thing abe kye bakola gulu. Bafuba nnyo okulaba nti situuka mu bantu n'enjogera nabo. Agamba nti ebyo ebimutuusiddwako bigenda ne bimumalamu amaanyi n'ayagala n'okutuuka okutendewalirwa naye obuvumu bwe bamuwa ne bumusitula buto. Bangi nnyo abanjagala bagamba Bobi oba obireke, Bobi oba opowe. Nange ndi muntu baboyi bwe bankuba binnuma mwana. When I look behind nendabanga abantu bwe bati bangi, abantu be Fort Poto bangi, abantu be Kyegegwa bangi, abantu be Kyenjojo bangi, and the same story all over the country. Mwabalabye eggulu wadde batukubye bangi, Arua bangi, Masaka bangi, Koboko bangi, ne tugamba tewali kuzikiza. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu bitundu by'ebundi bujjo n'entoloko. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Kyenjojo.